السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tulekedde ekitundu ekyokubiri ekya idgham. Tulaba mu kitundu ekisoose makulu g'ekigambo idgham mu lulimi ate ne mu mateeka g'abasomi ba Qur'an. Naam, kati wano tugenda kutandikira ku huruful idgham. Agamba nti kam huruful idghami wa mahiya, enyukuta za idgham ziri mmeka era ze ziriwa? Naam, agamba nti jawab hurufuhu sittatun, ziri enyukuta mukaaga, wahiya era ze zino, wahiya majmu'atun fi qawlika yarmaluna. Okitegedde? Agamba nti enyukuta zino za idgham ziri meka? Ziri mukaaga era zakuŋŋaanyizibwa mu kigambo yarmaluna okutusobozesa okuzikwata nti no ya'u, ra'u, mim, lam, waw ne nun. Nga wetwasoma ku kiri ekigambo ekyakuŋŋaanya ennyukuta za idhaaru, akhi haqa ilman azahu ghairu khasir, twakiraba mu muteeko ogwasooka. Kati wano bakuwadde ekigambo yarmaluna, ekigambo kino kyakuŋŋaanya ennyukuta zino za idgham. Nagamba nti mulimu ya'u, mulimu ra'u, mulimu mim, mulimu lam, mulimu waw, mulimu neki ne nuuni. Ntegereka? Twagamba nti idgham abeerawo ddi? Twagamba idgham abeerawo singa ennyukuta ya nun sakina, eno nuuni taliko mpeerezi mu Qur'an, oba ennyukuta eriko tanwin. Naam, tanwin singa zisisinkana n'ennyukuta ya idgham, eno nun sakina ejja kubulizibwa mu eno zaatulwenga ennyukuta emu nga nzigumize, nga Allah yagamba mu suratu Zalzala, nagamba nti faman ya'mal. Naam, mu Zalzala ate wanagamba nti ntegereka? Noleka nti man ya'mal nedda, noleka nti faman ya'mal, eno nun sakina ng'ogibuliza muki? Mweno. Ntegereka? Aha, onagamba nti idha adghamta tantiqu biha, eno na bwe tugibuliza mweno tujatula bwe tuti. Nagamba nti mayya na mayyamal, naye engeri gye mulimu ghunna oba olina okuwuuna. Naam, olina okusaamu ekinnyindwa, nogamba nti n'osoma eddoboozi erifulumira mu tuli by'ennyindo ebibiri. Ntegereka? Aha, nga wano mu example tunagamba nti miu, na miu, olina okusoma nga osomera mu nnyindo, nogamba nti miu, so si miniwa, si mini waladin. Ntegereka? Olina okuyingiza eno n'ogiyingiza mu kimu waawo, nogamba nti miu walad, na miu. Ntegereka? Aha, kati onogamba nti idha adghamta tantiqu biha, eno bw'ogiyingiza mu eno ojatulanga. Naam, ento tebalina kugiwulya. Naam, tebalina kwaki ogiyingiza mu eno, naye olina okulaga mpa okoze eki? Obuliza. Nogamba nti miu. Ntegerekse? Bwotyo nsinga agendayo obudde nabutono. Agamba nti kale kangendeyo nakuwa ennyukuta ya lam. Twagamba nti idgham alimu emiteeko ebiri. Omuli idgham alimu kinnyindwa n'oyo atali mu kinnyindwa. Kati eno laamu erimu oyo atali mu kinnyindwa, idgham bi ghairi ghunna. Era eno bw'ogiyingiza mu eno kiba Allah.
alla. Naam, ndoga nti alla nga wawu teriko kati bwotako wawu anti allau so si anilau. Naam, so idha adghamta tantuqu biha allau eno bwoyingira mweno tujatula allau so si anilau ate so si allau nedda ategedako khayran yara so si khayran yara si khayran nodda toyoresa because ma swalyo ya ate ya uyachi ya idghamu si ya idharu kati nganti khayran yara so si khayran yara kyagambya ono nti kino bwe tujibuliza mweno tujatula bwe tuti khayran yara tegede qawlun ma'ruf obo ino kwacho kuna nti qawlun ma'ruf ojaba ino tanwini eno ojibuliza mu mim nozatula ng'ennyukuta emu nti qawlun wanosomako emu so si bbiri nti qawlun ma nedda. Naam, tugamba nti kayamba ennyukuta bubi agamba nti qawlun ma'ruf. Naam, idha adghamta tantiqu biha qawlun ma'ruf okiraba nti eno tanwin tujibuliza muki mu mim nezatulanga ki ennyukuta emu. Naam, agamba nti sual kam aqsamul idghami emiteeko gya idghamu giri emeka? Jawab, nagamba nti yanqasimul idghamu ila qismain idghamu ayawulwamu emiteeko ebiri. Naam, nakugamba nti idghamu bi ghunnati okubuliza okulimu okuwuuna. Naam, idghamu bi ghunnati okubuliza oba okuyingiza okulimu okuwuuna. Nagamba nti idha jaa ba'da nun sakinati au tanwin ahadu الحروف الأربعة المجموعة في قولك ينمو وهي الياء والنون والميم والواو. أجابة إذا جاء بعد نون الساكنة أو تنوين أحد الحروف الأربعة سينغا emu kunyukuta zinenya. Naam, senge emu kunyukuta ya'u nun mim waw senge emu kuzo ejja oluvanyuma lwa nun sonyweko senge ejja oluvanyuma lwa nun sakina nun yaskun oba nejja oluvanyuma lwaki lwa tanwinu. Naam, eba etegeeza nti awo waliwo idghamu bi ghunna. Senga emu kuzina ennyukuta zino zinenya zijja oluvanyuma lwa nun sakina oba tanwin eba idghamu bi ghunna. Kategedako kiwandiike akasembayo agamba nti idghamu bi ghairi ghunna. غمت إذا جاء بعد نون ساكنة أو تنوين أحد الحرفين وهما لام والراء. غمت لام نراء بوزيجا أولوفانيوما والنون ساكنة أو تنوين إبا إدغام بغير غنة. أغامي لام نراء لام براء سنجي مكوزين بيلي إجا oluvanyuma lwa nun sakina oba tanwinu eba idghamu bi ghairi ghunna okubuliza okutalimu kuwuna.
tugenda kutandikawo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.